Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Oli mulabi mulungi gwe ayekumidde ku Farm Business Uganda, muli mutyayo najje musinzira okubeera nga mutulaba. Mwebale okusubscribinga, mwebale okulikinga, mwebale okusharinga linki, mwebale n'okutegeezaako abantu ku Farm Business Uganda. Genda ku Farm Business Uganda teka bomala ate ero video zino zizanya ne kulima n'okulunda Uganda. Bwogenda n'oteeka Farm Business Uganda logo yasooke na mutwe gwante ate kulima n'okulunda logo ya mukyala kuteeka beji. Kevima Training Center Uganda nako osobola ogenda nobanga osobola okuba nga ne subscribinga era olikinge ate era osharinge linki kijja kubeera nga kitukola bulungi. Mwebale abatwagala, mwebale abatufudde number 1, mwebale mwenna abeebaza amagezi. Manyi buli olaba comments nga basiima oli ne waba tabawadde mirimu naye nga basiima muli abantu bangi muli tusiima nnyo kakati ekyo nno kituddizamu ddala amaanyi n'okwongera okubanga tubaweereza. Kirala nti buli woolaba oteekako 1200 n'ofuna data oba wanujibye so okumaliza ng'olaba vidiyo emu. So naye ng'ate bw'osalawo ojje olabe Mr. Lubaale so okumaza ng'agende nti njagala emitwalo gyange 3 ate oba ogenda gitoola kubanga oba ozize ku gurawundi osome oyigirizibwe. So ebyaffe byanjawulo muuko wano obusasi tugabira ddala obe nga tosobola kubanga ojula. Tulina Mr. Lubaale osobola okubalaabalamu okuva ku vidiyo yasembayo naye mwennyini oza omuza vidiyo yasembayo nga takyagijjukira. Okyajjukira vidiyo yasembayo? Yali yaki? Vidiyo yali yakitooke. Olimbye? Yali yaki. Baba mumujjukize vidiyo yasembayo. Vidiyo yasembayo yali ya kabeji. Kiba kiri? Kiyinzika okuba. Vidiyo yasembayo yali ya kabeji. Kubanga entula sizo zaddirira kabeji. Entula zaddirira kabeji. Kyonna kye kiri kasajja eziri. Anti njagala kubalaga nti bw'ogenda vidiyo babaleebalemuuko ebbanga eriyise. So tumaze ne tukoma soko obuuze ku balabi baffe. Neyanziza nnyo ssebo olw'akakisa kano. Amannya siri mulala Lubaale Godfrey nga bulijjo owammwe abaagala ennyo. Mwebaza olw'okubeera nga mubeerayo eyo ne musalawo mujje ku mukutu guno okubeera nga mulaba vidiyo zino eziteekebwayo
era ng'ekyenjawulo kyensobola okujjukiza nti ffe tusangibwa ku G&M Mixed Farm. Yes. Eyo faamu ekola ebirungi ebyogeza abantu obwama. Tulunda embizzi, tulima ebitooke, era tukutuusaako n'ensikusa, tuba n'obumyu. Yes. Ndowooza kye muyinza okuwulirako ekyaliro kye kijja okuwulira ng'ekipya naye nga ebyokulima byonna ebya vegetables osobola okuba ng'otukubirako. Yes. Ne twongera okuwa ku magezi oba okulambuulako ne tuba nga tukuwabulamuko wano ne wali. Okay. Yes, sebo. Mr. Godfrey Lubaale, Lubaale ye mwamukwata mumumanyi. Lubaale mwamukwata era ne mukujja mu comments mumukomentingako nga mumanyi ssebo n'erinnya. Ssebo erinnya mala dolikola. Kakati era ne tebamanyi Mr. Lubaale nti nga mumumanyidde mu bintu birala. So nga temumanyi nti Mr. Lubaale musajja mulunzi. Ebintu ebimu oluusi ffe tubikola mu mbeera zaffe. Musajja teyeetaaga pressure. Gana emutumanyi nti si bya kumuteeka ku pressure oba attention nti kino omusajja ebintu byabikwata mpola. Ate naffe ebintu byaffe mubimanyi nti twagala nnyo okwala ebintu mpola nnyo. Tuli bantu ba speed oba baakyo baba akaliro. So Mr. Lubaale mwina ekintu kye temumanyiddeeko naye nga ebimu ku bikoze faamu eno oba ebimuzimbye okubeera nga afuuka kino kyali n'okuba nga mutegeera n'okubeera nga mumumanya. So fenga farm business ugaruga nti Mr. Lubaale omanyi bitu bingi bye tukoze, bitu bingi bye omulimi byasobodde okubanga aganyulwa olwo omusajja yali Zimbabwe yalaba video ya cabbage n'alaba cabbage n'agamba ne video enamba eno ng'esaze. Omanyi bali abali eri mu nsi ziri ezakula nti asooka okufula video n'agiza n'emuwandiikira ebigambo byemwogedde mu lulimi kati ate n'omuzimba wagenda ogiwulira nga eri mu Luganda n'agamba video eno ensaze video nnungi ogiraba nga video nnungi eri mu Luganda. Kakati bintu bingi Mr. Lubaale bye bakola oba bintu bingi byakola ku faamu ate nga naffe kye tutunuulira mu mbeera kati tugenda kutegeera abadde tebamanyi nti faamu eriko n'enkoko. Era tugenda kiraba era nga bw'oli okubanga oziraba awo zizo bali zikulaga so enkoko ezo oliziraba. Mr. Lubaale eri ate tebamanyi nti oli musajja mulunzi ng'akumanyire mu bya bulimi ne ku mbizzi nga we bakoma nga bakumanyi nti mu kufulumya embizzi olimmo naye nga tebamanyi nti oli mulunzi. Ekibuuzo kyange ekisooka omulimu guno ogw'enkoko waguyingiramu nze nnyinza otegeera oba n'abaliraanye basobola okutegeera naye ate omuntu oyo ali awo mulimu guno ogw'okuyingira mu nkoko wabitandikiramu nga G&M Mixed Farm ki waliwo n'ekibuuzo kyemajjawo okubuuza naye ndowooza nja kikubuuza wali mu maaso wagutandika mu biseera ki? Neyanziza nnyo pozzi nze nyongera kusanyuka olw'okubanga munzijukidde ate ne mukomawooko. Kirungi nze wengoberera videos zammwe mutambudde mu bantu bangi nti mwe temubeera ku muntu omu yekka nti we mukoma okumanya mwongedde okuwa abantu bangi platform okubanga bajja nabo ne basharinga kye balinaawo nno kitukolera ddala bulungi. Enkoko nze okulima n'okulunda kintu nkyewulira kindi mu musaayi era natandika nakyo okuva mu buto. Weewaawo nti w'oba okula okola ebintu okusinziira kwabo abakuliraanye we babiraba oba babikola bogenda ng'obirabirako naddala ng'abazadde be tuba nabo waka then ng'omwana nenzija nga nsoma nga nnunda byonna byonna twali tukula nga tulunda embizi tuzirunda enkoko tuzirunda naye nga tudiringa neziri ezaffe eŋŋanda ezeetakulira bakuwa ne bagamba nti eno yiyo buli omu ne bamugabira ne balaba ani afaayo okunoonyeza enkoko weebiikira. So nsobola okugamba nti enkoko ezo ziri mu myaka nga 15 ng'ozirimu nga nzirimuko mu bungi naye kati wali emabega eri nga tukyasoma okufuya ddala mu primary obala nti banyingira emyaka 2 kubaffe omwana kasayaddangamuko ku magezi waati P3 awo nga bakuwa enkoko. So nakula nga nzaagala nsonyiwemuko katono era nakula nga nzaagala wentyo neŋŋenda nga ebirowoozo byange biri nnyo ne kwagulika kyange essomo era siswala n'abantu obagamba nti ndi musajja musomesa omutendeke ate era nga ngenda n'okusomesa abantu mu by'obulimi n'obulunzi oba ebyonfuna nga tuyita mu bulimi n'obulunzi. So obala nti kale mufunze emyaka 2 naye nga wensinza okukibaamu nnyo nga nyongedde okukakatamuko okubanga ndimu ku maanyi nga nvubuseemu obala nti emyaka 15 nga ndi mu mulimu guno eno.
ate kirala nsonyiwa bawe nakyogera kijja kuyisa bubi nti ono agaye nti musomesa mutendeke naye ebyomirimu gy'obusomesa yabisuulawo. Okyalimu? Ndi musomesa. Okay. Okyali musomesa? Ndi musomesa. Okay. Omusomesa ow'okusomero? Ndi musomesa ow'abantu. Noonya kyekiri eri kati kyendi okugezaako okunoonya ebintu ebyo byonna tubitambuza byombi era sijja gamba muntu nti w'obeera mu kibiina togenda wabweru kubaako kyokola. So nze nasoma okubeera mu bibiina naye ensangibwa wentyo nti ate oluusi nfuna n'enkizo n'okudda mu community mu sako ez'enjawulo mu bibiina ebyenjawulo abamu balina civic groups ne ŋŋenda ne mba nga nsomesa abantu ne mu seminars ez'enjawulo ko ne mu studios mu radio ez'enjawulo ne mba nga nsomesa ku bantu ku byenfuna nga tuyita mu bulimi n'obulunzi abalala kye bajeregera ddala kye balowooza nti si mulimu ebo kyovola nti bino byonna tubikola ne tubikola naye nga njagala okuzza omuntu mu ssuubi alowooza nti teyasoma kusukka P7 ate kaakati nze sirina mulimu sikola wenti nze ebyo sibyagala mba njagala omuntu mukwateko n'oyo yandirowooza nti talina ssente nnyingi zigula piki avuge bodaboda ng'asobola okukozesa emitwalo 5 n'abaako kyalima ngaye mwalaba yadde ku kabeji wadde ku ntula wadde ku biringanya ebyo ebintu n'owa mitwalo 2 asobola ogenda n'afunayo wali akakebe n'afuna entandikwa afunayo ensigo n'aba n'entandikwa so kyekyo weekityo ate gogumu taliira bagamba bana eyo Mr. Lubaale Godfrey kati Mr. Lubaale wanje sebo eriyo abantu abamu abakwagala mu kulima ekitooke ne bakwagala mu kulima cabbage olina bw'oyagazisiza n'obayingiza mu kulunda embizi naga bana nandirunze ku mbizi era ndowooza vidiyo ezimu ezasooka ez'embizi zasookerawo abantu nga tubalaga ebintu by'okoze okuyita mu farm business nkweganga ofudde farm okubeera business ne tubalaga mu mbeera efaananyi kati eri omuntu ayagala okuba nga ayingira enkoko naye oluusi nga yandibadde aziyingira nga akkiririza mu ggwe nandi kino oyo yandibadde ayagala ozivaamu naye nga bw'ona ayogera ekigambo oba nawulira ebyo biva gy'oli ajja sigala mulimu guno nga zimutamye olw'obutamanya kyakola zimutamye olw'okusoomoozebwa kwazisanzeemu so mu bufunze twagala osharingeko experience yoba obukugu bwo eri omuntu oyo naye ategeere engeri gy'ayinza okukwatamu ebinyonyi bino eby'enkoko okuva ku day one ddala ffe abalunda enkoko nga za bizinensi kale abasala ez'ewaka tubaleke kubanga era ne wolunda bizinensi olw'okulondamu eyo sala ewaka tutunya aba bizinensi naye nga olunda ziri mu kiyumba kaakati neeyanziza nnyo n'omuntu asobola n'okuba n'enkoko ku free range naye nga za business ekikulu wa wooli era weeteeseteese otya awo nno omuntu wenna ali eyo nze nyongera okugamba nti enkoko wonna woogiteeka esobola okuba eya business kubanga etundibwa okuva ku gi n'egenda ku bigimusa ate nayo yennyini n'eya free range woogitunda ofuna ssente eya free range egiri ebiika olifunamu ssente so kati naye eya free range weesula pupa oyo w'omugjawo era naye ajja kukola ekigimusa so enkoko tugitunuulire nga business wonna w'oba ogitadde okusinziira ku busobozi bwo naye ng'okusinga okwongera ogifunamu obulungi ne security okubeera nga ya mulembe bwe kubeera nga eri mu nnyumba oba erina ebizibu bingi by'osazeeko enkoko eno ng'onaagiyingiramu nga bizinesi bitambula ne factors ez'enjawulo nga ku byo osooka nga gwe omuntu okuba nga okyewulira n'owulira nga okyagala si kuwulira buwulizi nti gundi akifunyeemu naawe n'oteekawo w'omala okukiraba nti okyagala twala siteepu ey'okunoonyereza kwawo ng'oyita ku abo ababikola newoba oze ku mikutu gino nga YouTube n'ojja yadde eno ku farm business olaba nti abasomesa bangi basomesa ku nkoko oyongere ofuna amagezi ku bantu abo ababikola nze nagamba ekintu ekyasinze obubi nti abantu naddala eyo mu byalo we balaba omuntu akola ekintu bawalana muwalane ne bamwogerako bibi byereere bo balowooza buli afunye ssente wa luminati buli afunye ekintu kyonna kyonna nti otasobola kifuna ku lwa Katonda bamanyi nti emabega waakyo waliwo ebintu ebyesitaza so nga ate oluusi n'amagezi gasobola okutuusa ewala era mu byonna kati bye tunaakola nga bizinesi amagezi kikulu nnyo gegajja okuwa planning ennungi kati awo nno bw'omala okuba n'amagezi ago kiri gwe okyewulira nti ojja kubanga okyewulira mutima nti okyagala ojja kiteekamu akasente oba okifunira omuntu anaafaayo then obeere nga gwe
omaze okufuna n'amagezi okulaba nti omuntu ono wadde omuteeka wasobola okutambulira ku directive zo nga gwe omugambye nti munaye tugoberere kino nti rutiini yaffe ku faamu ejja kubeera bweti ne bweti nga gwamuleese okitegeera oba okufunayo technical person n'omuleeta n'omugamba wa njagala kukola kino naye kati n'abanga naye aze n'amagezi ge n'abanga naawe ogattirako mu mbeera bwetyo nomuba nga mutambula then olina okuba n'ennyumba enkoko we zigenda osula then olina okumanya nkoko kizogenda odiiringa nazo waliwo ezo eza broiler ezo tuzirundamu mangu teyazitunda ku nyama ku mwezi gumu awo oba mu kitundu then naye nga naye woogireka esobola okukula era n'ogitunda emitwalo 3 oba 4 oba 5 okusinziira ku kigendererwa kyo tulinawo enkoko endala ze twandibadde tulaba ng'eza loko nga saawa eno buli obukoko bwaffe bw'olabanga obuganda abantu abalina ebirwadde babigenda nnyo ku nkoko ezo olyako eyo enkoko giwuuta boyiro lya kugiryayo weyabayi nti kannesaawa zino omuntu asobola ogikugulako emitwalo 3 oba emitwalo 2 okuleka nga akusedde nnyo lwayinza okugulako ogumu ekitundu naye eryawo waliwo enkoko zaffe zino endala eza kuloira kati mwosanga kintabuli waliwo zisaso waliwo zikenibulo waliwo biki ebika biri awo bingi rainbow rooster byonna biri awo kati enkoko ebika bingi naye gwe kiki oyagala olunde zibiike oyagala olunde kugejesa otunde ekyo kikulu nnyo so ogendanga n'okuleeta enkoko zo zino otandika mu buluda ng'omaze okulaba wa gy'onaalaga nti ekigendererwa kyo kyekinasalawo ogenda ziriisa otya kaakati otunuulire n'akatale okusinziira ku kigendererwa kyo oyagala zaaki kutunda mangu oyagala zibiike woba wakubiika tunuulira akatale k'amagi gye kali webanga oyagala zakugejesa kutunda tunuulira akatale gye kali kirungi nti kati akatale tekakyalina buzibu gw'oyagala okutunda ne mu kiro kati bazitunda osobola okutema kiro n'enkoko yo n'ogitunda mu kiro osobola okufuna ab'amahoteero ng'abo n'otundayo enkoko zo weebityo n'amagi weebityo nti waliwo ebitongole ebitwalaga amagi oba companies ng'ezo nga zidiringa n'ebyokulya zikugulako amagi ne zigatwala so nga n'abantu aba bulijjo basobola okutwala amagi ago then teweerabira nti mu byonna kikulu nnyo okufuna olulyo olulungi mu byonna byokola teweerabira nti olina okufuna olulyo olulungi naddala kubanga ziri ezaffe eŋŋanda ezedda ozimanyi nti ezokala ozifuna eyo naye kati mulimu zino ezaffe endala zino nga bwolaba zisaso zikenigulo nga bwolaba zino zikuloire ezo kakofukofu ezo nazo n'olina okulaba broiler so kiwa ojja enkoko yo kakasa nga wogenda okujja enkoko olulyo olulungi kakasa nga olulyo olulungi kakasa nga parent stock eyo yajanjabibwa bulungi yaliisibwa bulungi esobola okuwa omwana omugumu nga mulamu bulungi nga taakulwalirire kukukoza loosi ng'oli mu buluda teweerabira kulowooza ku buluda n'ebigenderako olina okuba ne source of heat ng'ebbugumu eryo osobola okukozesa ensuwa osobola okukozesa amasannyalaze waliwo bulbs eza watts 75 100 waliwo n'ey225 kati ebyo weekityo kati ebyo byonna kyosobola okukola kyene kye tusinga okwetaaga mu buluda ebbugumu twetaagamu amazzi twetaagamu feeders enkoko trays bwe ziriira bwezireese tujja kwetaagamu n'amawulire oba ekintu kyona kyosobola oteeka wansi obukoko buno butabuwa chansi kubanga bulinnya ku ttaka ku flowa naye ekiseera wekigenda nga kitambula aga amawulire n'ogajjawo oba bukutiya n'obujjawo n'oba ng'oteekawo obukuta bwe tutyo teweerabira n'okubanga enkoko zaffe ogenda ng'ogaziyaamu space buli zigenda nga zikula kubanga enkoko eza lunaku olumu wezibeera 10 ate ojjalaba nti wezinaawesiza ewiiki ziba tezisobola kujjaawo wezibaawo ziba zenyigiriza ng'embeera si nnungi tezifevalinga kula bulungi wezityo paka ne ku wiiki eyokusatu ne ku mwezi nti olina okugenda ng'ogenda ogaziya supesi lwezigenda nga zikula so enkoko zaffe wezityo olina okukakasa ng'oteekayo obudde okulambula ku nkoko zo buli lunaku tokirekera bulekezi mukozi bangi mukozi ziroosaawo olw'okuba ataddeyo omwana tomanyi oba yaziwadde amazzi oba teyaziwadde emmere oluusi n'ebbugumu teyataddemu ng'oluusi ziryetaaga oluusi ayitiriza ne zifa bufi ng'oluusi naye tamanyi kyakola oluusi ng'akozesa advantage eyo nti naawe ebintu tobitegeera so fuba nnyo okulaba nti enkoko ezo wozitadde ofuba okulaga nti otuukayo oko n'okola ka supervision yako kituufu ddala. Okay, kakati bwe tumala okubanga tumaze okwetegeka mu bintu ebifaanawo ebityo kati maze okufuna enkoko zange oba yakenibula oba yasaso oba kwera eyadde wano maze katugeze njije ku farm business oba gye wamisa Godfrey Lubaale yagimpadde ntegedde nti wengende wa Godfrey Lubaale agenda kumpa enkoko akadde wano
nga tutte ewange maze okufuna balubu zange maze okufuna ensuwa oba nanti ze ngenda okukozesa oba ki kati awo tutambula tutya awo wawe nyini kubanga anti kati omaze obifuna tugambye nti enkoko zaffe zino ozireese mu nyumba yaffe nekugamba nti mujja kwetaagamu ebbugumu kyandibadde kirungi oteekamuko ebbugumu ng'enkoko ezo tezinajja ebbugumu eryo n'oteekamuko n'amazzi ago gasobole okuba nga ate simanyogovu nnyo nnyo abantu abamu tatyayinza n'okukwata amazzi aganyogoga nga ag'omu firiigi n'agateeramu enkoko kyokka zo zeetaaga bbugumu ate aziwadde mazzi aganyogoga ennyo so kyandibadde kirungi ng'amazzi gano gakwataganamuko ne temperature eyo obukoko obwo tubuteeramu gulukosi mu mazzi ago kibuyambeko kubanga amazzi gano era tutusooka kubuwa mmere sooka obuweeyoko amazzi okumala essaawa nga nnamba. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.